What?
Lenses the microphone example. That one came that's Tolong jangan
ayonye kuweebale agala musanyufu mutwera katono kakati kasomamasoma katono kuwa mawulire okulalira emusiku wa buvunaanyizibwa olabira ku bino wammanga singa tuva ku mukolo gw'embaga nga mukolo gwa mbaga omugenyi omukulu bayise zaake bamutuuzizza maaso awo balibongoye bongoye yaterodera mugenyi omukulu nibongoye bamutuuzizza maaso agategeka emikolo kino mu kikomi mundibagenyi omukulu emutuuza anomuta muluma toyireti zingeeri ate oyita mu bantu yeekanga omugenyi omukulu akudemu omuntu butali bulungi nabanga akute katima oba akute katima omwana ebibongoya singa bongoya akwata katima nga emusayogerera muganda abaganda babikkirira bekudengayo z'amaanyi abaganda empisa takusuka omuganda mubawo temutemudamu basebakanakabatiza abagenda maika ab'ebitiibwa bateredda tongulukwaniriza banalinya nebasalinya era mukukola basuba tinesubeera tambulengana mirembe baleesa batimulinya muwaya omukolo gwokutambulengana bulungi nnyo oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo